kifo omukwano gwaffe kati bukyanga tweraba kituta omwaka gumu nitwali twerabadde emyaka 5 naye nga tuli mu long distance. Kati ekintu ekidetermininga omukwano true love, true determination of kigambo love kiyinza okuvaamuuko ng'ogamba nti long distance ekidetermininga nnyo okitegeera okubaawo emyaka 5 ng'ono gyali alinze naawe oli eno nange ninze oli awo mu mbeera oba najja kinaaba kitya binaaba bitya. Nagenda okulaba nga ekyokumugamba bwa traveling kiyinza obutagatta bulungi. Agenda okuba ku kasimu nga teriiko ng'akalaga tontonto. Naye era twali tetunaba kunyiikira nnyo kye bayita omukwano mu biseera ebyo nga twakeeraba. Kati we yagenda eri ngeri gye nali mu meetings emu twogedde manyi mu mbeera y'ensi ng'onoofaolinga mu laavu waliwo w'osinkana omuntu ne mwogera n'olaba singa kigenda mu maaso kijja kuvaamu ekiramu. Kati we yagenda ne tusigala nga twogera ne twogerera ddala for almost myezi 3. Anyway, nkwaniriza ku Talk with S Media Uganda. Amaya nedoboozi na bulime Esther tube wano ku S Media Uganda. Oba mpya ku channel, please subscribe, likinga, commentinga ate era osharinge. Tuli mu mwezi gwa mukwano, tuli mu kitebe kya mukwano kugamba it's Feb. Tuli mu mukwano, tuli mu season, so tugera gutwalira ddala paka kazi February kama kumeka 28. So kati otubeerako n'ekyonga zime tebatya kiba kyekitulaga tubalaga nti omukwano gyegulya nga batiisatiisa simanyi laavu yaggwayo ono yaggwayo bannabagala n'ababiri wano bagenda tubuulira byatandika bitya ekyaliyo bituuseewa eggwanga ye tasobola kuggwayo yeah tekisoboka kuba nti eggwayo soka tubuuzeko men first, right? Ladies first. Maybe today for men. Abatulaba tusanyusa okuba okutulaba. Amanya bamita Namukaya Valerian. Yeah. Kasawuli. Kanya kayinza okuba omugaga kekamu kuba. Akavalerian. Ebimu ku byo. Ng'erinnya nalyo. Yeah, nze Namukaya Valerian tuze wano leero okuba ku byatutula okukwatagana n'omukwano. Yeah, ekintu mukwano weekirira kirirweyo nnyo. Toddangeyo n'ogamba mukwano gwagwayo era nze gundi era nze nowe gyeri. Omukwano gye guli mu bungi nnyo. Naye ebiseera ebisinga ekireetera abantu okulowooza nti omukwano teguliiyo. Kiva ku ngeri abantu gye bakwatamu ekintu mukwano. Yeah, ekyenyiza okwongera. Yeah, abantu bakwata omukwano mu ngeri eyaabwe. Abantu buli omu alina definition y'omukwano mu ngeri ye. Okitegeera? So wabanga wokikutte bwe kirina okukwatibwa era nga ne definition y'omukwano entuufu ogirina kuba bintu birina definitions ez'enjawulo buli omu aba ne entuufu oba enkyamu w'otuuka ng'olina entuufu yennyini ey'omukwano kijja kubeera kirungi nnyo kinyuma nnyo kiwooma amina tubuuzeeko amanya n'eddoboozi John Baptist Danka kituleese wano olwaleero okukyalirako Madam S ensonga ya mukwano tuze n'ebitoletole byonna eby'omukwano mu bitukube soke tubibagambe mu bitumette muyingire Valentine oba mukikwasaganye mu nnaku zino okuva ku Valentine paka omwezi gwa mukwano gwonna soke ate abamu bagamba nti bo tebalinda Valentine. Buli kaseera wekibeerera bwe kityo nti Valentine eringa booster nti waneeno omukwano gulina obaawo buli ssaawa ewaka gye mutambulidde yonna mwaka ku mwaka naye kati mulimu bu boosters okitegeera Valentine ko kaba kasukuluma osukasukulumako to me nze ndowooza yange nti everyday omuntu ogwoyagala alina okubeera Valentine wo everyday omwagalwa alina okubeera Valentine wo everyday
just that n'olunaku we lujja nti Valentines nga bwe baalujjiza ne balujjayo ne balusoosowaza olina okukisusamukko maybe nga bwe mbadde mutambula mu mwaka gwonna okuba guli we gwakoma Valentines paka kweno naye nze mu ndowooza yange nze ndowooza nti Valentine omuntu gw'oyagala alina okubeera Valentine wo everyday era kyova olaba nti okukisoozowazaamu kirungi omuntu wona omulaga ku kyenjawulo okwolwa olunaku naye okulowooza nti Valentine enamala tuuka omwagala wange ne mukolera kano sikisuubira nti ekyo kituufu abantu bagenda kwekole kandi bagenda kaaba nnyo bagenda naye kyebakaabya olowooza kimunange waliwo ebintu esi bye tukola mu mukwano naddala nga muli eyo babiri oluusi ebiviirako munno okukola bye yalikoze ng'ate teyali bikoze kati okukaaba okugenda obaawaawo kugenda bakuyitirivu naye nga kulina ensonga ntono nnyo ez'okutereeza nga esenga nga batudde nga bazitereezezza okukaaba tekubaawo naye kati nga munnange ono tukwasaganyiza buli kimu twagalanye mu mutima tweyagala naye osobola ofuna omuntu ng'olina by'oyisaawo nga mutima tomwagala okitegeera kati ate n'ofuna gw'oyagala mbiwulire eyo emivuyo giri eyo mingi okitegeera n'ofuna gw'oyagala ate gw'osola naye waka tomwagala kati Valentine eno weetuuka n'obeera wakati awo eno bakubira amasimu eno ow'ewaka alinze okukakana ow'ewaka akunoonyezaako okukakana akuguddeko wooli mu kabaala akamu oba mu kifo ekimu ekyokusanyukirwamu maziga gatandise n'okaaba okitegeera antu mbalabe eyo banyiza okupostinga abantu ebintu ebyo mbitya naye naffe batambulira etya bannange bulungi nnyo kunze yansooke njogere love omukwano guli waggulu etutambulira kangeze nga we twagibala ate mu kuyambibwako Katonda waki njogera bwe ntyo omukwano gwaffe kati bukyanga tweraba tituta omwaka gumu nitwali twerabadde emyaka 5 naye nga tuli mu long distance kati ekintu ekiditamininga omukwano true love true determination of kigambo love kiyinza okuvaamuuko ng'ogamba nti long distance ekiditamininga nnyo okitegeera okubaawo emyaka 5 ng'ono gyali alinze naawe oli eno nange ninze mwoli awo mu mbeera oba najja kinaaba kitya binaaba bitya okwogera ku masimu mwogera naye otya okube bangi mbala mu long distance relationship so mwerabira kyali kitya how did it start kyatandika we twasisinkana mu mbeera nga ya wiiki emu manyi osisinkana omwagalwa ne mutandika okubaako embeera gye mukwasaganya ng'eya bizinensi mmaliriza bizinensi munyumiza tetwasooka kale kwagalana okitegeera twasooka ne tubeerawo bibaayo obutabikkirizaamu kituufu n'ebibaayo naye ffe twasooka ne tubeerawo nga wiiki eyasooka omukyala ono n'aŋŋendako e Bulaaya wakamulaba ng'omuntu nga wona mitimu omuntu then n'agenda almost ebintu byange byali biwedde by the way naye ekyasinga okwewunyisa nti saakimugamba kuba yali takimanyi nnyo nti nongenda okitegeera byali nga wamanyi ebintu nga mutambula sometimes oba tomanyi when are you going to travel you know bakugwako bugwi kati nalabanga ekyokumugamba by the way we were friends nga simanyi tugenda kuvaamu kino ekyomukwano ogwa love like you know ogwaleero oguliwo kati saawa zino netubeera ba friends kati nagenda okulaba nga kyokumugamba bwa mu traveling kiyinza obutagatta bulungi agenda okubakuba ku kasimu nga teriiko nga kalaga tontonto naye era twali tetunaba kunnyiikira nnyo mu kye bayita omukwano mu biseera ebyo nga twakeeraba
kati we yagenda eri ngeri gye nali mu meetings emu twogedde manyi mu mbeera y'ensi ng'onoofaolinga mu laavu waliwo woosisinkana omuntu ne mwogera n'olaba singa kigenda mu maaso kijja kuvaamu ekiramu kati we yagenda ne tusigala nga twogera ne twogerera ddala for almost myezi 3 nga tewannabaawo kiyingirawo kyekuusa ku mukwano okitegeera kati just munyumya mbunyumya batuweki soda mazzi kubanga njagala emboozi eno egende nga kuliko ekyokunywa Brian batuwe amazzi nange ffenna amazzi Renzori lukewarm oba cold lukewarm baleeta warm agatali mugundi so wayiseewo emyezi 3 tunyumya kati mu kunyumya kuno tutambula osobola okubuulira ebizibu byo mukwano gwo naye n'akubuulira ebibye okitegeera ebiseera ebisinga we muba munyumya constantly ogenda okukiraba nga n'emitima gisembereganye kumpi nga waabanga taliiko otandika owulira ebintu ntu mutima wabanga esimu teriiko message ogisindika eraga kamu teri kwegana otandika okubeera awo omunoonya oyagadde okuba essimu ogikuba ali bweru okitegeera wabaawo ebintu ebitandika okuyingirawo nga yalinga awuleza message netikinga kamu nga tobifaako tandika ogetinga concerned why is it like this lwaki ku luno ngiweereza n'atagiddamu mangu you start missing someone okuva out of the blue ngeno okulaba nga omissinga omuntu naye ng'ate temunnaba kikyogerako nti oba mukwano okitegeera kibaawo nange mbaddeko mukwano awo gutegeera tuli ne kati naga Valentine eno bateesa tusinganye ku Valentine kyokka bakyayi naye bannange omuntu yatukoze bubi nnyo kati najja nga akomawo nga Valentine ewedde mbamanyi kati anti byebiri si bonna ffe we tuli si ffenna kati wali oyanga olaba oweereza message naye tekikwata buli woweereza message nga oluusi tali kati ate wajja oba otya n'omubuuza obadde wa biki kubanga temunnaba mu bulambulukufu ku kyeyanjulira nti nkwagala okitegere naye engeri gye kyalimu ekyajjawo tutandika okweyagala oyinza okugamba oba kyalimu Katonda like tikyagwawo mu ngeri gy'otamanyi kyatandika butandisi kukakkana tutandise okweyagala kati ate awo kyayingiramu ekyo nkwagadde nekitandika okuba nti tulinga abaddamuko emabega kubanga mu friend ate tuyingizaamu laavu kati bwe twaddamuko emabega tutandika kubibuuzo okitegeera ebibuuzo ebirala ebikwasaganya ku by'omukwano okitegeera naye munnange oddaddi nakugamba mu mwaka gumu kitundu naye kati gwe oli otya eyo ddala okakasa oli wekka naawe ddala okakasa oli bwoti kwegamba ebintu byalaavu awo nga we byezimba okitegeera naye ekintu kye bayita long distance relationship kintu kizibu nnyo naye byombi naye lwaki kizibu omanyi Katonda we yali atonda ebintu ebirungi yabisoosa ku bulumi osooka paini olyoka okikwateko tekiba kyangu gya kufuna bwekyo olyoka otuuke ku kinyuuso eky'obulungi bwakyo kati bwekityo bwekiri wekyali nti long distance relationship eno gyolaba nungi nnyo okuyitamu obulumi obwo w'omutuukako n'omufuna then it is the good thing of it the other pain edda wali ebbali kibeera ng'omukazi alinza olubuto tunyonyole ng'omukazi bw'olinda olubuto kati gwe otandika otya okulya nti naye ono omwami ntandise omwagala ntandise okgenda kyewuunyisa naye twanyumya nga wagambye ne tunyumya natandika okubanga wemba sirabye ka message ke mpulira bubi
byesaliko luli kuba yagendanga n'akola emirimu gye wayagalidde wajja ne tunyumya mwera nga ba friends naye akaseera kaatuuka nga bwe mbasalabye ka message ke ntandika okuwulira akanyiginye mu mutima nenga aliwa yaluddewa ng'abakazi bw'otumanyi nti otandika okubuuza ebibuuzo ebyo ye nga tobaddeeko leero ye nga nkuweza message ye nga bwedda tonziramu oba okitegeera awo natandikira okuwulira ne mmanya nti I think kirabika ndi mu mukwano noono gaayo okitegeera ye naye nga ntandise okifiiringa nga ntandise okulowooza kyakola saawa eno otandika okugattirira ebitagatta okitegeera yaŋambye akomawo saawa 3 yaŋamba esaawa 2 agenda kubeerako tube nga tunyumya naye ate saawa zino ng'ate taliiko gentleman abasajja bana sifuna mwe nansumulira amazzi bannange ojamufuna wamma weebala ekintu ekyo oba okitegeera so ogenda okulaba nga gye bugenda bwongera buziba bukya ekintu nga mukikwatidde eddala nga bwe kirina okubeera kugamba wabeerangawo ngagamba aluddewa aluddewa leero nga tazi era akamesegi ng'ate nkaweereza ye nga namuweereza ekyo nga tannaddamu paka saa zino sawa nomeka nga 3 za kumakya naye ng'olaba mbu situleeta okuba nti akozeemu okitegeera oba waffe naye tubeera mu relationship awo otandise okwagala omuntu naye atandise okwagala ate nga oganye nti waliwo ekidde emabega nosokwaddamu emabega katukolo buli eri wali oyanga okuddamu message wakakwayisanga n'omweza message ogusooka n'atagiddamu olusinga yagirabye n'ogamba sijja mweza paka nga nzizeemu nnyo bwe kiri bwe muba ba mukwano wabaawo ekintu like friends not love wabaawo ekintu ekibaawo nti nemwewereza message oli n'atagiddamu mangu oba tolina kyowulira nnyo naye ate okiyingira mu love kirina ate gy'oba owulira munda mu ggwe wakitaddamu aliriddamu akola ki wakubadde omanyi kyakola okitegeera kati ezo challenges ate mu long distance relationship nyingi nnyo bingi nnyo ebiri mu long distance relationship olusi aba alina emirimu gye gyakola ogikubako takwata solu whatsapp kati n'obeerawo confused okitegeera ekirala ekiba mu long distance relationship nti communication yekisumuluzo ky'ogwo omukwano nnyo communication kasita mugitema muti olina omubuuza ku ssaawa emu ku 3 ku 6 ku ssaawa osiibye otya wasuza otya obulamu bugamba kyekiro kyakuyisiza kitya ku 3 n'omuddamu walidde kaki olidde breakfast ku 6 otegeka ki ekyokulya leero biri bityeyo oli otya ku 9 osiibye otya kwegamba communication yekizimba paka ku myaka 5 mutuuka ku extent nga omuntu ali e Uganda amanyi pologulamu y'erigyoli azifu gy'abeera kwegamba you adapt the situation ng'amanyi nti embeera gy'alimu wakeera ku makya akola bw'ati n'akola bw'ati n'akola bw'ati yes ng'agimanyi kagenda mukubira kati alina by'akola kati kyemmanyi ali free kamukubire okitegeera kyeba communication nga eri strong mutuuka ne mumbeera kw'eyo embeera oyimawo level kwe mutuuka saawa ogenda omukubira ku saawa 4 okimanyi saawa 4 ez'ekiro naye okimanyi mbadde nakakulowoozaako kati nga ngenda kukubira ekyo kibaawo mu b'omukwano kibaawo nnyo naye wankubadde wano newe obawa wano nga si long distance nti waliwo force eyo eri mu laavu nti omuntu ayinza okuba ali Kampala omulala ali Mukono naye nga aba ali bize nga talowooza nakumukubira okitegeera kati wayitawo dakika nga 10 ekirowoozo ne kijja n'ajjayo essimu ayagala omukubira ate oli agenda okukuba n'oli amugala nange mbadde nakukubira ate nga kituufu takulimbye kati communication forces bwe muba mwakwatagana mu mitima omanyi abantu batugamba nti marry a friend so batugamba naye mbala mu relationship esoose okubanga muli ba mikwano then okugiteeka mu love omanyi tubeera ba mikwano tulina ebintu twogera lumu n'oyitako noganze nti omanyize sakwana bwaliwo omanyi kali akazi ke nabadde nkugamba kati nakwana awo nga muli mu mukwano kati ate ne mugwa mu love
wate olwo conversations zitali zotagenda kukola ki naye kati omuntu agamba nti nkwagala nojjukira mu ebintu byakunyumiza luli tewatyamu awo wennyini weewala ekintu ese kyoyogedde omuntu okusobola okubeera mukwano gwo n'ataninga nti alava awo wennyini weolina okuteekera ddala eriiso eryogi bwe mubadde nga munyumya nga bafriends emboozi z'omuntu ono zibadde zitya okitegeera emboozi z'omuntu ono nga tunyumya nga bafriends zibadde zitya kubanga ogenda kubeera n'omuntu nga mukwano gwo abeerengera ebiboozi byanyuma byebyo enakagaddeko akonako njagalako bwagazi nzoba bwonkolako bwe nti bukoze okitegeera n'okuba n'omuntu naye nga yemwogera akulaga nti alina that respect gyawe ekitonde ekikyala alina omuntu oba omulamu friendship wane kikuwa amaanyi okweyongerayo omuntu oyo afuke mukwano asigale nga mukwano gwo oba mugende ku ddaala eddala okitegeera so nze ekyokugamba nti n'omuntu alina kuba mukwano gwo okusooka then afuuke lava oba husband kyekintu ekyasinza okuba ekirungi kubanga omuntu ono oba omutegedde obunafu bwe oba obutegedde n'obwangu bwe kyasobola okukola nekyatasobola kukola kyakuyambako nnyo kyanyambako nnyo tewatyamu kyakwanguyira okuadoptinga era zino ebbanga litwamala nga tuwogera nga tuli ba friends lyanyambako nnyo nti ne woba olina katugeze ebibaawo ebigambo omuntu nayogera abcd ogamba nogamba naye according to this kito tasobola kikola okusinziira ku kino nga bwe nakiwulira nga twogera luli nga tukyali ba friends because omuntu waba nga friend wo abeera open gy'oli tafaayo oba akugamba biki nange you know obeerawo nga li open n'omuntu oyo tofaayo oba omugambye eki kati bwe mutuuka okukirira ku ddaala eddala awo osinziira era ng'omuntu lwakuba ebiseera ebisinga nga kyogambye nti abantu batuuka ne bakaaba abantu bayiginowalinga ebintu ebyo n'alowooza nti abadde anyumya ku bali nze bwe nnaayingirawo tekijja kumbaako mukwano nedda bw'aba abadde ayenda luli bw'aba abadde akunyumiza nti mbayitamu nakola bwe nti nakola bwe nti naawe bw'onooyingirawo ajja funayo omukwano gw'omulala gwagenda okunyumya ebyo byabadde akunyumiza naawe akuyitemu walabira ddala nga mu friendship yayogeranga ebintu ebyobuvunanyizibwa mu friendship ng'omusajja yenna oba kangeza ategeera sisuubira nti niwe muba mubi ba mukwano otandika onyumiza mukwano gwo nti nakola bwe nti mukwano babinyumya nnyo omuntu nga mukwano gwo just ku basajja n'abasajja nebaba bakazi na musajja ng'oli besti nga njulira mukwano gwange nnyo era biseesinga tulaba naye tulina ebintu byaffe byetunyumya kati nemunyumya naye kubuulire leero kyaganye nasanze omuntu bw'ati producer yakutuma naga kaako kalaba mwana kalaba oti kati time etuuka nga katate mweyagadde awo wennyini onjojozi yangamba akanda kalina nkagira nemala kati abamu webatiira awo batiira naye ate kyekisinga okuba ekirungi esi omuntu nga muneeyagala alina kusobola kuba mukwano gwo ne couples zetulabyeko eziri strong abantu betulaba nga bali solid mu relationship yawa mu bufumbo bwabwe abasinga owulira background yaabwe tawuli akugamba twasa kuba ba mukwano but that's good because I personally I've witnessed that kati nga fawera online I see how are you simukwana go sichi kati yina just straight on point omanyi nga we bitatambula tebitambula tube n'omuntu omulabe from the beginning tebitambula ebintu ebigenda nga bigatta ate nekufe saidi z'abakazi kitunyumira yamini oba kitwangulira nnyo omuntu nga asobola kuba mukwano gwe era nga bw'ogambye naye n'omuntu ajja n'atukira ku point okitegeera n'agikubawo n'agiteekawo owulira nga oba akumanyidde you feel like oba akumanyidde omuntu oyo nga oba obigatta nga tebigatta so n'asobola okuba mukwano gwo omutima gwoka gutandika okujja bwe guti ogenda okwekanga ng'okiguddemu so mu myaka 5 awo mutandise beera nga communication I love you wayanga okuddamu how did you tell wamugamba otya anti fomaitibwawo kati abasajja abamu buli omu alina approach ye ku mukyala waliwo ajja n'ebigambo bye bino ebya bulijjo waliwo ajja n'ebigambo ebiri tricky waliwo ajja n'emisinde kati nze nalimuko ku bigambo ebiri tricky nga bisobola omuddisizaamu nga tategedde even
okitegeera kati wekityo wekyali it was somehow tricky naddamu ne falling amulavo naddamu Yesu tiwubi kukakkananga yatandikanga okumbuuza ebibuuzo ebimu nga tunyumya mu mboozi naye nga nze simanya kimanyira oluvannyuma ate nga tukitambuddeko ng'omwaka naga ono yambuuzanga kino kumba agenderera kino tandikanga okumbuuza ebibuuzo kakati kino ekyo bwe kityo okolota ne booti ne booti kakati nga ngamba nze ekyo sikikola bwe nti ekyo sikisobola okitegeera ng'akubuuza ebintu ebingwa amakulu mu bulamu bw'omuntu bwa bulijjo okwegamba omuntu okumanya kyosobola okukola ku weakest point yo obanga kyosobola okukola nekyotasobola kukola yabimbuuzanga naye nga sikimanyi nga ndowooza maybe tuli mu mboozi era nga babesties tunyumyamu n'aleeta kibuuzo n'akikubuuza naye ndamala nembivaamu like nga wayisewo oba ng'omwaka yali ategeeza kino kyobola yambuuzanga bw'ati njagala ntunulye mwami Jebbi wali eri wali manyi waliwo ebintu etukola olumu naga ne kati abagadde ku mikwano gyaffe tukimanyi nti naga ne wate we mugamba tayiruza friend oba nsiba omutima nkimugambe bya mirundi ng'ebiri wakirowoozaako awo naga waliwo lwotya ng'omuntu omwagala nogamba namugamba bwe nti tugenda kumuluzinga aba kale kasiba omutima watuka kukweresanga gwe essa eryo nalituukako naye bingi titwali tunyumizaamuuko nina emisanvu zange gyensudde obutego bwenteze okitegeera nga wendeeta paasi eno eyitawo buyisi okikatiiti ekintu wekyali nti senga mugamba kino olwedde eri nali nteze ajja kugwa mu katimba kati bwekyali saabeerako nakirowooza nti mukwano gwange we naamugamba bw'ati anakkiriza oba nze nja kubaamu okutya nti ajja kugaana ndoozinge nali ntezeeteze ebisobola okugjawo ekyo ekyokugaana oba oluusi nga mulaze amakulu mu nze kale mu bufunzi naawe wayangwa mangu ekituufu amakulu nali ngalabye nti omuntu muludde nga mwogera tandika okulaba nogamba maybe omuntu ono ayinza okuba nga nakyo oluusi kibaawo kati gyegimu ku mitego n'omanya omusajja nti onandimu nange mulimu kati wabulawo kiki kigambo. So you said wamala kuchya emyaka emeka? Waliwo kimanyi nti ogenda kumalako 5 oba kyajja buzi after some time? Nali bayirawo okuddako emabega katini nga tetunnaddamu ku relationship yaffe n'omwami wange nali nkozeeko ekyeyo e Dubai abakozi abankuba kye basobola okinjira kyo kyengenda okwogera nti ebyeyo ebisooka byetusala n'odda wano kati bw'odda wano oba nekiri nti kaŋŋende ku luno nkole ng'ekyo kikusaza ekisoose n'ogamba kansooka kati mu kuva wano nze okugenda nasooka ne ŋŋamba kaŋŋende nkole mu kugenda okwange sakirowoozako nti nja kumalayo emyaka 5 naye nalina emyaka 3 nyongerezeeko like bwe natuuka ene ndaba nga ekyokugamba nti ŋŋende ate nkomewo ate ŋŋende ate nkomewo tekijja kunkolera ne ŋŋamba kankikube lumu naye ne ŋŋamba kankikube lumu nkomewo mulundi gumu. So ekyo kyajjiramu eri saava wano nga nkirina eky'emyaka 5 tegyali myaka 5 yagamba myaka 3 era netubala nga nze ndi ku ngalo gumu ne guyitawo ogwokubiri ogwokusatu ne gutuuka yes ng'alina kudda mu gwakubiri yalina kudda mu gwakubiri emyaka 3 kati najja yalina ebintu bye byakola ng'omukyala ebyokwedivelopinga okitegeera nga nange mbimanyiiko najja n'abaako byaŋŋamba okitegeera njagala kwongerayo emyaka 2 nziguse kino because of this and this nkimalirize ng'omwami nasooka kutunuulira kya business beside omukwano kubanga omukwano oluusi munnange gwe mutakoze nagwo si mulungi ogutali mu kaseera tekiri ekyo kuba nange eno nali nkola omukwano
gunyuma nga guli mu n'oli ebyakola ate mwembi okitegeera at least nange n'oba n'ebyokugusa olina tageti naye alina tageti kati tojja kukomandinga nti twagamba myaka 3 giweddeko komawo otakomawo nze ndakola byange okitegeera tojja kunsanga kati nakitunuuliramu ne ŋŋamba it's fine webanga pulaani yeeyo saawa zino ekyuseemu still tugende maaso nga we tubadde ne communication yaffe omukwano weguli ate ki ekigaana wabanga ekyo kiyingiddewo tusooka tutambule mu kiggwe wali understanding nakitegeera ne muteesa bulungi n'osigala ng'okikuba nakitwala mu maaso kyamushokinga mukko yatyamuko n'asirika namu neŋŋamba kalabaaye okusirika kwange okumumma communication like it was 2 weeks yes kati okumumma communication I wanted to prove nayagala okuprovinga kyayogedde okitegeera nanjagala kulaba mind ye nti takikyuse through my absence okitegeera takikyuse ku lulwagambye kati olyagala ate kitegedde kati wallahi okitegeera kati mu mbeera eyo senga yaja naga akati mbisazaamu enda kudda oba olusate naali mugaye nedda nze mbadde nnako empisaawo naye kukakasiza ddala njagala neekola okitegeera emyaka 2 gigweko dde osoboddemu okulinda emyaka but yali asazeewo bold ng'alina bold n'ensimu ye nti kyekyo kyekyo era we nabula naye nkomawo nzekka. You didn't call? I tried, I sent messages naye nga taziddamu zaali nyingi nga taziddamu nentuuka nempanika nenga maybe just 2 weeks. Zaali too much okusinzira bwe twali communicating. Even one day 24 hours zaali nga ziri too much. You mean mulunaku mwa communicating nga emirundi egiwera? Nnyo. Anti Madam Ensolaba okuuma long distance relationship. Yes. If you mess out with communication, meaning you are starting destroying everything. Okitegeera. Olaba. Relationship nno. Si nnyangu. Ate long distance erimu challenges amaanyi nnyo. Okitegeera. Abantu bangi bali esibali mu love ya long distance. Naye erimu challenge. Weeks 2, mwezi gumu, myezi 6, mwaka, myaka 2, n'ogitambula paka ku myaka 2. Mukubuulire ensi omuntu abantu abo obawanga just ku credit. Owa credit si kyangu. N'atuuka munno n'akomawo. Kizibu nnyo bayirawo. N'omusanga. Tabalaba ya on trial. Also ni itwa trial mabega kawo. Oli yamusoswa mu kuwasa mulala. Ate nga yali yamwa ne sente. Bali ba sharing nga nabera you know what, I love my husband, like sharing maya abantu wetutuka mulapa akola ebintu bingi tosobola kutuuka ewantu n'ogamba you know what tukole kino mwami wange nalabye yakapoloti tugule tugante tuzimbe wabikola ebi ngenda tetwabikola sijja kwogera bito kati ekirala Madam Essie kyenjagala okuprovingamu ku bantu mu mukwano naddala ogwa long distance relationship munna ali bweru bw'omusajja oli eno n'otandika kumugamba sindika sente nkole kino sindika sente nkole kino ekyo ekintu oluusi kiyinza okubreakinga kubanga sente zino oziraba oluusi ye sitaani asooka ng'oyagala okuggyawo omukwano gwa long distance gatamu sente ebiseera ebisinga w'obabuuza waaki baayawukana bagenda balina n'abaana abamu nga bazaala n'aga mwami kangende nkole nkomewo nga nkusindikira sente okole bino bagenda baagalana nga beeyagala bulijjo ewaka buli kimu kiri fine naye olugenda omukyala n'atandika osindika sente ng'omwami akola bibi atandika laba balala ono nga wamulimba amutega atega obuyumba nti kati naguze wana akuba obufaananyi okitegeera kati ono omukyala atuuka okukomawo nga tewali nga laavu eyaliwo ese omwami taba na buzibu omwami aba mwami we nga talina ttabu nga bwe wamuleka bw'abaali esente we bwe obuzibu sente ezo senga omwami taba na buzibu kati senga sente zino zisobola okontrolingibwa ne muzijja mu laavu sente kasene muzigatta mu laavu
kaba kaweddemu ozigatta kimu mukoleko kibuli kimu kibere olaba kyawoka ese olina bizinensi zo okitegeera omwagalwawo ayinza oba azimanyi oluusi ng'ofunamu akagwamuuko n'akusika ku mukono naye ng'akuwa buwi yes just tagamba nti mukolera sigamba nti byange nange nfunamu nange ekyo kigenda kuuma relationship yes woba akedde ku makya nomanya nti omwagala walina ekizibu kyakakadde woba ng'olina omutima ogumuwa ng'era okalina kwata akakadde omugaye babe ngenda kuweereza akadde kano to give him si kugamba mbu nno nkuwoze oba invest waneeno wookola tukole tuggyemu amagoba naye nange omwami nkuwa ebiseera ebisinga nga ndaba gwa promising business woman okitegeera nkuwa ku advice n'oziwuliriza n'okyusa byokola nga ndaba biri developed okitegeera kati mu mbeera eyo wonsaba nti munange nguddemuuko waneeno kino nekino kyetaagisa naye in long term nkijja kutereera nkwata sente nenzimuwa n'akola ebibye without even okumubanja kino kiri kubanga nange oluusi ebyange byenkola biyinza osibamuuko ate oluusi omuba mulina obwetaavu ewaka n'ayingirawo ng'omukyala okitegeera n'abaako kyayamba okitegeera ng'ali bweru ng'asindika wano omusajja famire yasindike obuvunaanyizibwa bwe okitegeera abutuukirize ate omukyala ali bweru tolabye story etambula nnyo ennaku zino oyo omwana yali bweru eyo ng'akola ssente n'agamba omwami we ono yagoye omuwala n'omukazi yagoye omukazi n'omulabye ekyo nze ŋŋamba tebagatta nenyumba mufo kyogula yamuwa ssente ettaka yaligula mulimba kankuzeeko emabega mu myaka gye twali 5 gye tweyagala 5 nga ono taliiwo tetwagatta kintu kya ssente tetwakikola nnyo mpoziko ne weyaŋŋamba nga zino zinyambo zinsindikira ewaka nga zimpitako speed nga saagala era ng'akubeera bukiika nnyo mpa namba nziteekewa mpe namba nsaagala kuba na ssente okitegeera nga mmanyi bumanya nti ssente eno kasiteegenda bweti jukira mulimu long distance ono yagenda n'akamulaba wiiki emu okitegeera kati agenze muli yagenda tannankakasa nnyo twali bamukwano si balaavu okitegeera ne mu buliwo wadde ali wano okitegeera ssente zino kikemu ogenda alwa nayo agikusindikidde ogidiverting mu bibi abasajja otumanyi okola ebyolo zigenda kuzala kola luzifa so ssente zono zirimu ebisiraani I advise abakyala abali ebweru temugatta omwami we oba omuwa ssente eno muwe buwi omugambe nkuwaddeyo 2 naye bino ebyogamba nkusindikidde nyambo oluusi kale bambi challenge ebaawo nti baba n'abaana nga 4 okitegeera omukyala agakangende enkole nkusindikire tukuze abaana baffe twedeveloping naye muganda wange omusajja nze maama wange yaŋŋamba ekigambo n'aŋŋamba omuntu gw'oti okuluzinga era gw'otayagala kuluzinga tomugattangamu bya ssente omuntu nga otya okumuluzinga omuntu oyo naye kennyini yangamba ne wembanze tongatta mu bya ssente zo batema bamaabwe nga bakomyewo wano bwina kubanga yali ssente zange ali muntu okitegeera nze nja kwogerako ku kintu ese nja kwogera ku kintu kye bayita trust in love mukwano n'ogutali mukwano nti ompadde eddiiru njagala oŋŋamba nkolera bwoti ne bwoti ssente zizino okitegeera trust eyetambula senga ngikolako sijja lema butagikola kuki ku mukyala wange oba ku wa famire wange okitegeera abantu tuluzinga buluzinzi trust tetulina mazima kati kyovola n'omukyala wagendagenda ebweru akusindikira ssente mwekulaakulanye era ozikozesa ebyo trust weebere nti azikoleramu omukyala gwasukira n'okugenda ebweru okukola beside that n'abasajja ku saidi y'abasajja kanjogere nti nabo bagenda ebweru ne bakola nga basindikira abakyala ekitegeera the same thing sometimes n'abakyala n'adivertinga okitegeera n'afunayo obusajjasajja obuvubukaawo
okitegeera olw'okuba olitaliwo oluusi ate abakyala ate ewa ayonoona nnyo kubanga ku nkulaakulana ng'oli eri kangeze omwami ali mu Amerika asindika ssente wano omukyala miliyoni kangeze 100 wano omukyala omanyi kyagenda osooka okukola agenda asooka kufunayo basajja si kumwagala bati kumuwa magezi kukunoonya poloti wabula kati ejjukira wasembeza abasajja bano balabise kasente kano nkoze ntyo kabba ku musajja ono kati omanyi kyakola ayinza n'obutasooka kuyita eyo ng'alabye olina 10 asooka kukwana okitegeera bingi nti omwami waali bweru nature sometimes naye ejjawo sente mweziri ajja kukwana asooka akuliise kuzize osumulule kati wosumulula wosumulula nga yasiba ezizasiba gwe ng'osumuludde poloti omusajja gye yagamba okunoonya olwo wasigaddewo miliyoni 2 ku 10 zijja zikka okitegeera abakyala we batwe babalya bo oluusi mu butamanya naye ate abasajja bakikola oluusi mu butaba na trust kugamba omuntu oba alina omuntu omwagalwawo muwe bubi tomuwola esi togatanga ekintu n'omusajja mutugale tukole bizinesi tumanya nga tuzimbe nedda obanga obuliro oyagala okumuwa muweerezeyo 2 omugamba nkuwadde newomugamba nafuna obukadde 5 nkwe tuzimbe tebiriyo mpozi nga totya kuduuzinga muntu oyo kati waliwo kino ogamba nti abawala tebagaba sente wamago walioga oba omwapse nze nange mbere negata kwa abakazi mbona bakola ki mbona tugaba sente balimba tekiriyo ate kati eno era gye tulimu ya kati omukazi wakuweera ku ssente okwata n'omuwalira nze kati kiri bwe kiti nze kankinyonyi nze nsobola okujja ssente mu nsawo ng'oba tewali kintu kyonna nenkwata nemuwa nemugayizo zikubeeremu nga naye yabadde takimanyi okitegeera ye okumpa kwe ayinza okumpa ng'alabyewo challenge naye ng'ate siri musaba okitegeera ng'alabyewo challenge nkwasaganya kino obuvunaanyizibwa eno nakuba essimu kino kisina kimala kino abaana ku masomero kino kiyingiddewo kati n'alaba obuvunaanyizibwa omusajja bwe yeetise ku mutwe ate ng'ensawo eri kukka n'agamba mwami manyi 5 gaagano oba ojja gankola bwoti ng'ofunye okitegeera oba 2 gaagano gayambe abasajja bangi boogera tubalaba ku social media they don't want to tebagala kulaga mukyala we nti alinamu obuzibu naddala mu bintu by'ensimbi balina that fear nti abamu balowooza nti wanaakubuulira n'omuwa ku ssente bw'ogenda mumanyiira awo nkugambidde nti omuntu alina kusobola kubeera mukwano gwe kubanga mukwano gwe mukugwa mu love nga mubadde ba friends byombi bisigalawo bw'ali eyo nga toli mu relationship toteesa twagakusa n'abantu bali mu mukwano bali wano bali mu love kati bw'ali eyo toteesa nga tobimanyi kati kwekyo bwe mu falling into love nga mubadde ba friends friendship naye esigalawo mutuuka mu lugendo wakati nga love erina okusookeddeko wali friendship ezannyewo awo ogambira kyayogedde kati nga wano we twasinkana ne we tupakalira ng'ali mu long distance nti we muba ba mukwano ne mufuna obutakkaanya ate mulaavu naye nga baali mwasooka baba mukwano friendship esigalawo friendship eno esobola osika omukwano ne gudda obeerawo noga noga ekyami kyange kale twali tuwe tuti kikwano kyange naye nga munyiiza ebyammwe byalaavu kankikubireko olw'omukwano gwange friendship aweddira kati ate esika laavu tebeerawo 24/7 ne friendship ebeerawo love tebeerawo 24/7 naye friendship yo ebeerawo nti newe mufuna obutakkaanya eno love erina entondo okimanyi love erina entondo erina entondo kakunyiiza buli kamu kakunyiiza okitegeera naye friendship tebiriiko ebeera byambuya kwekubira lwali nomanya nti mukwano gwange kikwano kyange bambi kikoze ekyo lwokubiri bambi
omunzijukizaayo akantu oba yensu bannange kibula abantu beera ne tuwangala tumanyi lwaki tuwangala kubanga twasobola kubeera mikwano gyabwe naye ate oli gozibuzi n'abaana newe webaka ku kitanda ewuwo ng'oba mwenyiziza so mukwano gwange buli sawa okwata essimu oba mukubira oginyiga abe mukwano gwo oba nkube naye wabanga kyalavu kyokka kye kiriwo esi walayi kigenda lumu laavu eno ina entondo ate n'engeri gyeddukaduka buli ddakiika neyeekoza ebitaliyo okitegeera naye friendship eno yo ebeerawo omukwano ogwa friendship gwo gubeerawo eva naye laavu tebeerawo buli ddakiika teri b'omanyi abagaana boolaba naffe nange naawe omukwano gwo tegubeerawo 24/7 oyinza oba ne mukwano gwo nnyo nga omaze emyezi nga 6 temunyumya ninga mukwano gwo nnyo naye nga neomukubira essimu omubuuzeeko mwatandikirawo mwakoma without kunyinyigagana kati oba olaba friend kubanga mukwano gwo friend y'amaanyi ekitali ku mulava nti lava omwana y'emyezi ena nga temwogera obusungu we bujja buva myezi ena tonkubira naye ate mukwano gwo osobola okuba ne mukwano gwo nemumala emyaka egyo nga temwogera kati laavu ya ntondo naye kigisikasika laavu ya ntondo ekigisikasika gwe mukwano gwe muba nagwo gwa friendship yo ya ntondo so katika mulina olunaku lwe kale mu myaka 5 eyo ng'ojja kuba mugambye nti mwamala wiiki 2 nga osembezayo contract wawe wala mwanyigamu ne mmala mwezi nga mulamba nga temwogera omwezi tegwawerako kuba tebibulamu ebyokunyigagana tebibulamu naye omwezi tegwawerako kati nagamba kitambula kiro ogala mukubira ekiro sawa 5 nga takwata kati ekyokunyigagana byalimu emirundi nga 15 bibaamu nnyo bibaamu era sijja gamba abantu nti kaweweevu naddala nga wayingiddewo laavu bibeeramu kubanga ogambye nti laavu erina entondo laavu erina buli kayisa kawona akulowolereza laavu erina nolowolereza n'ogatagata n'osula ambush kati ate ya long distance yo onyiga newenyigulula okitegeera n'otomera ebisenge byo newenyigiza newekanyuka ku kitanda n'ovaayo n'otuulako mu ntebe n'obaawo kwegamba newekuŋŋaanya wekka newesetinga n'oddamu n'omusindikira message nga byabeerawo katufunye obutakkaanya social media eno nzibuze kankyogereko sijja kikweka social media is very tricky we post some videos abantu bangi baziraba oli ayina enkomentinga ye eswitiza ekitegeera enkomentinga eswitiza ninga temwerabako temwemanyi okitegeera kati omwagalwawo being it is long distance and you post on social media someone comments a tricky message yeah screenshot neziruma neziyiika kati ono kijja kitya wataniwa nemugamba I posted a video my dear what's wrong with that kati anti labayo nga wenkugambye ensi you can abantu abamu bakomentinga nga baswitiza nga yenjogera yaabwe ng'oluusi takuyinaamu na kintu kyonna naye nga ye bw'atyo bw'ayogera hey love ebyo babyogera mu society hey beautiful hey handsome okitegeera naye nga tewali mbeera just ye bw'ayogera kati munaaye ate webijja nga wetwagala omukwano gulina entondo oli agambye hey handsome, you are handsome on social media TikTok yes so you have to reply thank you to appreciate okitegeera ng'oli mu long distance eba abakuli oyinza ozibulako ese ogwo osobola ogibulako tekyebeereka anti jukira ne mulongo distance relationship otyo
nkubulire bingi ebiri mu long distance relationship. Abakyala jukira mulina strategy yammwe okitegeera omwami ono tayina mulala kati wemuba mu long distance okola strategy okumanya nti tayina ogikolera okwo okitegeera anoonyeza okwo nasuula enkesi alabe nti ani mulimu ennyawo ani akomentinga ennyo ani abeerabeerawo mu message awo kwegamba biba biwanvu byo emyaka etano tegyali myangu sijja kuleba nti biba myangu long distance relationship ekintu ekisasinza okuzitowanze mu kulaba okwange kizitowamukko lwakuba olina okubanga oli committed naye ate kusalirawo ekirungi long distance relationship nze kyenagirabako mu myaka 5 omukwano gulina okubeerawo olina okubeera committed ku kyewasalawo ku lunaku luli lwe yakugamba nti nkwagala n'okikkiriza n'omanya nti ali wala nange ndi wala tureactinga tusula enkesi naye olina okumanya nti ngenda kureactinga nti after okulaba ebyendabye olina okubaako nekkomo newookoma mu kureactinga kubanga newona okuba ebisenge newesula ku buliri kiri nti long distance relationship enjogera y'ababiri nga mutudde wano mwembi n'enjogera y'okusimu byanjawulo omuntu ng'ali awo ng'akugamba bw'ati kino engeri gy'okukakanyamu amangu okusinga omuntu ng'ali ku ssimu kati nga tonnasuula nkesi nakukola biki byonna olina okumanya nti byengenda okusuula enkesi bwe naasangayo kino ngenda kureactinga ntya era olina okujjukira nga bwagambye nti abantu mu society boogera bulala wali abantu boogera babe love honey happy nga bwate bwayogera n'abantu ba bulijjo olina okusooka n'okiteeka mu bwongo naye ddala yakyogedde ono gwe nalabye kale ka comment ke nalabye kabadde kakitegeeza oba njogera ya muntu oyo byonna birina okubeeramu byonna mu long distance relationship long distance si ya muzannyo kati nebaamu n'ebirala birthday ebirabo mubyeweera ku masimu mwana ze nkubuulira ogula ekintu nkugulidde kano n'okamulaga bakamutuuse anti olina okuwa ebirabo omwagalwa you have to act like a man still beside long distance relationship olina okuactinga ng'omusajja togulira mukyala kirabo okomyewo waka nakuleeteddeyo kano ng'aliwo wekyali baside n'otegeka keeki n'ogyetolooza bukando n'oyita woyise nemugifuuwa ng'ali ku video call nemugisala n'omulaga ekirabo kye kyekino eky'olubaside valentine n'ogitegeka n'osimba zikando kuva mu kisenge paka mu ddiiro n'oyalawo byoyazaawo omukwano abirabe ku ssimu mukwano gukozesa bati nga tabigambye nti binkolere bati naye oba olina kyotadde mu mutima gwe weebikolera nga wulira otya nawuliranga bulungi nnyo era nebaza Katonda olw'ebyo kubanga byandisa n'okutambuza ebbanga lino lye nali nyongeddeyo kubanga lyasooka nenzibwaliramuko but nalitambuza nga sitegere nakutegeera ebiseera ebisinga kubanga ng'oba oli awo kano ne kajjawo like oba oli awo kano ne kajjawo ne Mukama nanyamba nalinga n'abantu nga bategeerekeka ng'omugamba nti kino leero nna pate birthday yange naye eri ng'ategeka nti waliyo pate babeera nabo ne beesetinga ne bambala nammwe no mwambadde yange nanti kati we mugamba nti eno waliyo tugenda kukola birthday party naneeri beetegeka byonna ku ssimu webigwera. How do you feel? Simanyi naye wawuliranga otya? How do you feel as a man? Abantu bagamba nti abasajja tebagala ebya birthday kale nga yo muwishinga birthday yakubirabo kimanyi wabimukolera right? Yeah. How did wawulira otya ng'omukyala abikoledde ebyo? Waliwo surprise emu ebirala yabinkoleranga nembewakaawo nensanyuka kale ng'olaga that appreciation. Naye waliwo surprise gye yankolera for real I felt like I have to make it happen. Mu bulamu tusisinkane ddala tukole ekintu ky'amaanyi neŋŋamba this is serious. Waba mami wange omuto
she's my best friend, one of my best friends, we yayitamu okitegeera ne bankolera surprise ne bagitwala ku cafe Javas okitegeera mami n'avuga ojje waliwo wenkutwala waliwo byenjagala onkolere yangu ate byamangu tindo tuke nga ntwala eyo okitegeera. It was somehow really I felt wawuliranga ogwawo kale yankolera ekyo ekintu nga nali mu mmotoka nvuga ntuddayo ne mami ne ŋŋamba kyamugamba but nagamba kiinotuuka nga Katonda wakyagala ekyo nkyogedde leero kimugambanga owulirire ddala watandika okumanya nti ono esolment ogwo olina okubeera ya kubanga bintu bitono abasajja bagamba abasajja tebagala men love but these two ate kati eno era